nkwaniriza nnyo mulabi wa Beg TV omwogezi wa Beg Media era ne kugamba tugenda ku YouTube subscribing osobola okumanya amawulire amatuufu okuva mu bantu abatuufu. Olunaku lwaleero tuli wano ku kitebe ky'ekibiina ekya Justice Forum nga tuwayamu n'omwogezi w'ekibiina kino okulaba w'ekibiina we kiyimiridde ku nsonga z'ebbago ly'etteeka ery'ebisiyaga. Omubaka waabwe Asumani Basalirwa yaleese mu Parliament twagala kumanya yeetumiikiriza bamutumye ekibiina kiwagira tekiwagira n'olwekyo ssebo omwogezi w'ekibiina njagala otubuulire kituufu ki ekiri mu maaso ku nsonga eyo. Abalabi ba Beg TV njagala okubalamusa linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Njagala okusaasira abafunye ebizibu ate n'abafunye obuwanguzi tubasanyukirako. Ekibuuzo ky'ombuuzizza ssebo njagala okutegeeza nti ng'ekibiina Jeema si ly'erinnya ly'ekibiina. Erinnya ly'ekibiina bakiyita Justice Forum. Naye ennyukuta ezo ensirifu Jeema ezo ettaano ezo bwe tutyo bwe tulowooza nti Uganda bwe yandifaananye. Naye mu nnyukuta ezo ettaano mulimu M etegeeza morality, ekivuunulwa empisa. Tulowooza nti tulina okuzimba eggwanga eririmu empisa, eririmu abantu abalina empisa, eririmu abakulembeze abeeyisa obulungi, abaluubirira okusaavinga abantu nga tebabanyagulidde, nga tebabakozeeko bikolobero. Yemmeeyo ekigambo ekyo. N'olwekyo ffe twatuma President General waffe olwa mmeeyo eya morality nga tulaba waliwo omuze ogusiikuuse mu ggwanga lino. Abali b'ebisiyaga ebbanga lyonna babaddeyo, emirembe gyonna babaddeyo, naye nga bakola ebintu byabwe kasirise, teri abamanyi, teri n'abafaako. Naye we twogerera olwaleero nti abali b'ebisiyaga bakubye enkundi, abali b'ebisiyaga wafuniseeyo abantu ne bawandiika n'ebitabo ebyenjawulo bye bagaba mu masomero nga babigabira abaana baffe, nga babigabira abantu ab'enjawulo okubanga batandika omuze ogwo. Ekyo nno kye kyatuwaliriza okugamba omubaka waffe nti nga tutambulira mu buufu bw'empisa mu nkulembera y'abantu, agende akolagane ne ligo ttiimu yaffe aveeyo n'etteeka erigenda okulaba ng'omuze ogwo mu Uganda muno tegwegiriisizaamu gulinyibwa ku nfeete. N'olwekyo Honorable Asumani Basalirwa ali mu buufu bwennyini obwa butya bwe twagala Uganda efaanane. Era y'ensonga etteeka eryo si lya gavumenti, alireese nga private member kinnoomu, era ali mu kukola obuvunaanyizibwa bwe ekisooka ng'omukulembeze waffe ow'ekibiina, naye era ng'omubaka akiikirira ennono za Jeema ezo nnyukuta ez'ettaano ensirufu. Omuntu yandyetaaze okulaba etteeka lino bwe mwali mulireeta oba ebbago lino nga mulizimba mwebuuzaako ku bibiina ebirala ebyobufuzi musobole okuba nga mufuna obuwagizi bwabyo kubanga nakyo kikulu. Kakati ekyo kye tuddako twalina okusooka okuvaayo n'ekirowoozo, twalina okusooka okuvaayo n'ekiteeso. Infact mu 2014 Honorable Bahati yaleeta etteeka lino n'alireeta mu Parliament. Mu bibiina byonna ndowooza ffe twavaayo open okuwagira Bahati etteeka eryo era tetwekwekera. Omubaka waffe Honorable Hussein Kyanje ebiseera ebyo yali mugonvugonvu naye era ng'ayisaamu amaloboozi mu njogera ye gye yalimu ku nsonga eyo. Omulundi guno etteeka eryo ababaka ba Parliament beebuzaabuza ne batajja ku lunaku lwa kulonda. Abali b'ebisiyaga baaliyo nga beetegereza ne bagamba omuwendo gw'ababaka ba Parliament tegwaweze abayisiza etteeka eryo, ne baleeta n'obujulizi. Era bwe bagenda mu Constitutional Court olw'okuba nti etteeka lirina omuwendo ogw'essalira ogulina ababaka ba Parliament abalina oddiyisa, Constitutional Court n'erisazaamu era ne liviibwako. Kwe kugamba omubaka waffe nti ensonga eno gizze ku mmeeza olw'ensonga omuze ogwo gususse. Tulina olwaleero owulira abasumba, owulira abakulembeze b'eddiini, owulira abantu abali mu bitongole by'obwannakyewa abagezaako okusaasaanya omuze guno okubuna mu bantu. Ne tumugamba nti ekizimba tekinnasamba ddagala, vaayo n'etteeka erinza okukoma ku bantu abo okusaasaanya obwonoonefu abo mu baana baffe ne mu bantu bonna. N'olwekyo siteegi gye tugenda okuddako yakugenda kwebuuza ku bannaffe butya bwe balaba ekyo Honorable Asumani Basalirwa kye yavuddeyo nakyo. Kuba already waliwo etteeka tutera okuwulira abagamba waliwo etteeka, waliwo mu penal court waliwo etteeka erigamba nti omuntu avuga bbuutu
ajja kusibibwa asibwe obulamu bwe bwonna. Etteeka we likomaawo, teryogera ku bantu basaasaanya buseegu, teryogera ku bantu abajja oba nkiyite ntya, waliwo abasikiriza abalala okubigendamu, ababyagazisa, abalaga nti birungi nnyo simanya biki. Abantu abo etteeka teriboogerako, etteeka liri silent. Kati tulowooza nti wateekwa okubeerawo, kuba tetwagala kugamba nti ffe abenkomeredde ku tteeka lino. Etteeka lino ligenda kuteekebwa mu kakiiko, abantu ab'enjawulo, public, bakulembeze b'eddiini nakibi, tusaba bagendeyo nabo bawe endowooza zaabwe. In fact mu tteeka lya Honorable Basaalirwa mulimu kye tuwakanya ffe ng'ekibiina ekyokulabirako ekyebibonerezo. Ebibonerezo ebiri mu tteeka eryo bya myaka 10 okusiba abantu abali mu zoobu. Ffe tulowooza nti kyandibadde kusibwa ebbanga lyonna ery'obulamu, life imprisonment. Tulowooza ekisentensi ey'emyaka 10 kabonerezo katono, wandibaddeyo ebibonerezo ebinene. Naye olwokuba nti Honorable bwe twamutuma omulimu naye alina abantu ab'enjawulo be yeebuuzaako, abasawo, abakugu ab'enjawulo, tulowooza nti era abakulembeze b'ebibiina tugenda kubatuukirira, tubeere nga tubasikiriza baveeyo babyogereko. Naye tetusaba ne public naye eveeyo ebuuze abakulembeze ab'ebibiina bye bakkiririzaamu bo we baggwa ku tteeka lino. Waliwo ebivuddeyo ebyogerwa, kyewagala ffe nga Jeema okwedistansinga nti abagabi b'obuyambi abapromoting obuli bw'ebisiyaga bebawa opposition sente, waliwo abatandise okuvuga ekyo. Twagala okubagamba nti ffe nga Jeema tetulina bali ba bisiyaga batuwa sente, era twagala n'abakulembeze b'ebibiina ebirala baveeyo bagambe tetulina bali ba bisiyaga batukolaki, batuwa sente. N'olwekyo wano we tuyimiridde ku bali b'ebisiyaga eggwanga lino. Mu njogero ennyangu y'ennaku zino ogamba nti etteeka lino ligenda kubalabisa okwawa. Salowooza nti kubalabisa, omanyi ffe tulina demokurasiya, tukkiririza mu ddembe ly'obuntu, naye ate ebisiyaga tetukkiriza nti ddembe lya buntu. Kuba eddembe ly'obuntu mu luzungu lye bayita human rights, ffe tukkiriza nti obuli bw'ebisiyaga it's a human wrong, kibi oba kyekigambo ekituufu kive. Ekive kiringa abantu olwaliro nti singa tutandika okugamba nti abali b'ebisiyaga nabo bawulirizibwe, n'ababbi bajja kuvayo bagambe eddembe lyaffe okubba, n'olwekyo batuleke tukole kitudde nga bwe twagala. Wateekeddwa okubaawo etteeka eriyimiriza ng'ababbi bwe bakwatira mu bubbi we guli omusango. Twetaaga era etteeka ennywevu ku nsonga y'abali b'ebisiyaga nti okukola ekyennyume ky'obutonde obumanyiddwa nakyo musango, era twagala buli mukulembeze yeepronouncing ku kyo tugenda kubawandiikira n'okugenda okubanoonya okubatuukirira butereevu. Kyetusaba nammwe abamawulire aba big media mugende mubabuuze nti abaffe etteeka lino kiki kye mulirowoozaako. Nga tuvudde ku nsonga y'ebisiyaga, etteeka nga tulivuddeko, ekibiina twakomukira bakasita mwajja mu kalulu ka East African Community, omukulu Kateregga ne bamuswanyulirayo. Tetuddanga mubalabako mu kalulu konna. Ekibiina kyo kirinda kuzuukuka ng'okulonda kwa bonna kutuuse, enteekateeka kye ziri mu kati ekibiina tulina ebintu ebyenjawulo bye tugoberera. Nga bwe nkugambye nti Jeema, olwakuba nti mu Uganda wano obukulembeze oba direction ekibiina ky'ebyobufuzi gye kiraga abantu bagisuubira kugirabira mu kulonda kwokka, kusimbawo gundi ti gundi agende. Mu Uganda olwaleero sinzira ffe kye tuwitinensi nze tokyakola nnyo impact wannakyemalira obufumbekedde mu ggwanga lino na kugenda kusaba kifo. Tulwaleero opposition gye tulina gye tulonza abakulembeze b'ebibiina by'opposition, balonza aba MPs, balonza abantu mu councils, ebiteeso babye twagala okwachivinga ng'opposition tetusobola kubifunira mu parliament wokka. Tuteekeddwa ate okuyiyaayo formula endala, ekyo Jeema tukikola. For instance, ebyenjigiriza ebibi mu ggwanga, ebyenjigiriza ebibi ne bunaagenda mu parliament n'oleeta etteeka, ojja kulireeta abalina okuimplementinga ye executive. Olw'okuba executive efumbekeddemu obwannakyemalira, era nakyemalira ajja kukola by'ayagala.
n'olwekyo ffe tulowooza nti formula ezo tuteekeddwa okuzeeteekera mu nkola. Olwaleero abamemba baffe bangi tubasindika engeri mbeera abasomesa. Bwafunye omukisa ne bamuwa obwedi teacher agenda kulongoosa ebyenjigiriza mu kifo ekyo. Bangi kuffe tutandise amasomero ge tulowooza gakolenga model schools, amasomero gandifaananye gatya oba tugabe ebyenjigiriza ebyo omwana w'omunnayuganda owa bulijjo byateekeddwa okufuna. Bwe tugenda mu economic revitalization tetujja kugenda tuyiseewo teeka nti bannayuganda babe ne kye bateeka mu nsawo. Wabula olwaleero Kyamundu aba ayagala okuyigiriza abantu b'ekitundu gy'ava emigaso egiri mu buli olina kugenda n'otandikawo faamu abantu ne bajja ne bagiyigirako. Obwo nabwo bukulembeze abantu tebabirowoozaako ng'obukulembeze. Anti munnayuganda obukulembeze bw'ategeera bw'omugamba nti oli mu kibiina kya byabufuzi ayagala kulaba mu bbato lwanira obukulembeze, ayagala kulaba ng'omugamba nti 2026 tulese Kyamundu yagenda okubeera presidential candidate waffe. Ebyo abantu byebaagala ye politics gwe bategeera. Kati politics oyo abantu bamutegedde era abaddewo ebbanga. Abantu bazze ne batusuubiza nakyemalira enkyakola ki enkyagenda era ku luno awedde naye n'ataggwa. Kakati ate tetwagala okuba nakyemalira yagala oba toyagala ne nakyokoze zijja mutwala naye bwe zinaamutwala tulisigaza ggwanga ki? Tugenda kusigaza abantu bafaanana kikaaki? Olwaleero osanga abaana abawemula abantu abakulu, osanga buli kakikya society yo tugirese bulesi nti olw'okuba kiri ffenna kye tutunuulidde. N'olwekyo ffe nga Jeema tulowooza nti ffe munaye mu butono bwaffe ate tusobola okugabako alternative ezisukka ku ekyo eky'okugaba nakyemalira kyokka. Twagala nakyemalira agenda okugenda naye nga eggwanga tukyalisigaza nga tukyalina abantu ab'ensa abakyasobola okubuulira ebyensa n'okukola ebyensa. Naye olwaleero singa ffenna amaanyi tugemalira ku kiri tukigezezzaako tetukifunye, naye ate tugenza okulaba nti n'ebingi bye tunegerekitinze nakyemalira byasse naffe olw'okuba tetubifuddeeko era nabyo bifudde. Ebyenjigiriza olwaleero bifu. Naye bw'ogendako mu masomero ffe ag'abamemba baffe bw'otuukayo kyasobola okuggyayo ebyensa. Ekyo tukikola nga strategy, si kukikola nga business. Era singa otuuka mu masomero agaffe ojja kwesanga nti fees zetukyaginga bwe twetaaga gavumenti kuleeta tteeka nti mwongeza fees kuba tukimanyi nti bannayuganda bali mu buyinike. Wabula tuteekawo service tubasabayo akasente akayimirizawo service egenda okubaganyula. Abantu badduse mu masomero ga universal primary education ne USD bagenda mu masomero gaki ga private. Lwaki? Olw'ensonga nti private schools zigaba alternative. N'olwekyo ebyo bye tuconcentratingamu bannayuganda tubayigiriza obukozi, bannayuganda tulongoose ebyenjigiriza kuba tetujja kulinda kumala kujja mu gavumenti okutandika okulongoosa systems. Era nga Justice Forum tugenzeeko e Kenya okubenchmarkinga. Twakyalirako ekibiina kya United Democratic Alliance aba UDA. Tulowooza nti e Kenya UDA badde opposition naye yafuna otya obuyinza. E Kenya bw'otunuulira ebyobufuzi bya Kenya mbutuufu teri atabyegomba. Olabanga wafaananayo oba waliyo demokrasi kutya bwe bakitambuza. Naye batuuse batya wati barayira fakiti tulina appointment n'aba Azimio twabawandiikira Azimio la Umoja wera nga tubasinkana nabo okubeebuuzaako okubukaza demokrasi mu nsi yaabwe biki bye bakoze. Kakati modo gye tukozesa tulina gye twagikopa. Modo eno gye tugamba nti tusooke tudde mu bino emodo tulina gye twagikopa. Kakati ne twagala tukoppa ne modo y'Abannakenya naye mmwe mukoze mutya? Moi abafuga obumbula nga Moi nakyemalira naye Moi yagenda okuva mu buyinza nga Kenya ekyaliwo tebatandikira from scratch kuddamu kuddaabiriza nti buli kimu akyonoonye. Bakikuuma batya gavumenti okukyuka ne basigala ng'eggwanga teryonoonese likyatambula. Era ekyo tukigezaako tukitunuulira nnyo
ti mwami Museveni agenda kuva mu buyinza agende naye mwami Museveni abuveeko gatusigaza abanywi banja gatusigaza abawemuzi tusigaza abali babisiyaga tugamba nti nedda tuteekeddwa okusigaza eggwanga oba nakyemalira obw'omuntu sikiwandi mwami Museveni akyaweza emyaka 15 ku nsi sikiwa kuba okusinziira ne ku gundi obuwangaazi bwaffe tetutera kuwangala kutuuka myaka 10 na Uganda mwami Museveni olwaleero ali mu 8 oba alumba 8 kati okumwongerayo 10 kiba kinene nnyo n'olwekyo nti oyo ye nakyo koze zigenda kumukola ki kumutuyambako naye tusigaza tutya eggwanga ng'eggwanga likyali ddamu ng'abanadda mu bigere bye tebatandika ate buto. Kale mwebale nnyo abadde beebuuza Jeema byabufuzi kibyezannyo ennaku zino ezannya byabufuzi byanfuna lima soma werera suubula nga bw'ozannya ebyobufuzi n'ebiringa ebyo ebisigadde tujja kubanga tugenda mu maaso n'okubibatuusaako okuva mu kibiina kino ko bwe tukola ate mu bibiina ebirala mwebale nnyo mwebalire ddala.